camera is on. The world is watching you. Shoot him. The camera is on. Shoot him. Shoot him. Olunaku olwaleero ekibiina kya NUP kibadde mu kutongoza munnange ate okulonda kw'abavubuka nga kiri mu kulookinga mu bitundu eby'enjawulo okwetoloola Uganda, naye nga munnange ejjinja abamu bafunye ebisago bye ngenda okubeera nga nkutuusako maaso awo, era nga ku sayidi y'emu Ziza Bafana ngenda kubeera nga mukutuusaako engeri gy'ayimbyemu oluyimba lwa King Saha, ne mwana mulenzi naye kennyini King Saha ngenda kubeera nga nkuwa update etambula esayidi eyo. Bampita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yogi, kansooke nkutegeezeko munnange katono nnyo esayidi eno, era nga wali n'omukulu Bobi Wine ye abadde munnange wali mu kiteezi, naye nno akatambi kano kabadde ka trading wali bataddemu kaawo, babadde bali mu kuba anthemu yaabwe eya tuliyambala engule, era nga boogezako okulaba era nga ku sayidi y'emu omukulu ono Bobi Wine avuddeyo ku wali ku mukutu gwe ogwa Facebook n'assaayo akatambi ako nga bw'okalaba. Ebitambudde bulungi n'akamu, era nga obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo wali munnange ate ejjinja, era nga mbadde nkutegeereza nti nno babadde ate munnange ate mu youth election okulookinga kuno munnange sayidi eno ejjinja, era nga bw'olaba oti yagaasi anyoose muganda wange. Akatambi ako kabadde katwedinga wali ku mukutu ogwa TikTok nga boogezako okulaba bwetyo embeera bw'ebadde. The camera is on. Shoot him. The camera is on. The world is watching you. Shoot him. The camera is on. Shoot him. Shoot him. Shoot him. The world is watching you. Do whatever you want. Kill them. Dictatorship. This is not acceptable. This is Uganda. It's our country. Why do you have to do this to us? We are Ugandans. Why? Dictatorship. This is not right. This is not right. This is not right. This is not right. We are ready to die with you. 2026. Protest the vote. Obunkenke bwebutyo bwe bubadde munnange wali ejjinja, kw'ossa n'ebyo ebifaananyi ebibadde bitredinga wali ku mukutu ogwa Facebook. Kakati nno eyo kankuggyeko kankutegeezeko wali Ziza Bafana munnange naye abadde sayidi eno. Nkugambye omanyi luno oluyimba lwabadde ayimba luyimba lwabwe yali kolabo ne mwana mulenzi munnange ate King Saha, naye yekyakoze wali ayimbyemu kaawo vaasi ya King Saha ne ŋŋamba bannange omwana nga asabudde esayidi eno, era nga boogezako okulaba balina emitima emibi egitasangika, nze nga mbatya batega buteza amagwagwa muyagwamu nga gamufumita, kale bandiba nga balina obusungu naye nze bannanga bbule, mukyala wange gwe bapakira ebigambo agende nsigala ebbule, abo bantu babi nze mbalabira muli, abo ne mbadduka wowo befudde babanda kangende mbalope wa kibanda, befudde babanda kangende mbalope wa kibande magere. Bw'atyo munnange mwana mulenzi Ziza Bafana engeri gy'abadde asabulamu kaawo vaasi ya King Saha mu kolabo yaabwe esayidi eyo. Akatambi ako kabadde kakwata omubabiro wali ku mukutu ogwa TikTok, era nga ebyo byonna bibadde bikyagenda mu maaso esayidi eyo, nga ye mwana mulenzi munnange King Saha nga ye yatuuse dda esoloti nga agenda kubeera ng'akwasaganya show ye esayidi eyo. Nkugambye ekifo yabadde yakituuseemu dda n'asooka n'atuukako kaawo view nga weefaanana esayidi eyo, era nga boogezako okulaba akatambi ako kibadde kiriya nnyo wali wonna.
ye mwana mulenzi munanga ate omuyimbi King Saha era nga bwenti bwe muchekinzeko nga we nakusuubiza nti no updates zonna obeera ozifuna wano ku Jaminati Yugi kasita obeera nga osubscribinze gwe ebisigadde bitulekere bulekezi muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo n'ebirala.